It's celebration time with Celebrate Uganda. Kati mwena batuuliza mujjukire muli ku radio yammwe wano kitokota si kisaanikireko radio ekyabawa amasu amapya aganyuma agava kukuba agava maka g'abantu ng'olwaleero tugenda kwogera okusinziira ku bannayuganda abantu nga bannayuganda naye nga abaasenga ne bava mu Uganda ne bajja mu nsi z'e Bulaaya nga abamu basaasaanye abalala bali mu bifo nga England abalala bali mu bifo nga America abalala bali mu bifo nga Sweden. Abatuuliza kakati tulina omusajja waffe wano okuva e London mu nsi ya diaspora. Tuwamanya go gwani gwenjogera naye? Amanya mpitibwa Ibrahim Lwanga nsinziira wano Hampton, London. Nga nsanyusa nnyo era nsanyusa nnyo okubeera wano ku mukutu nammwe era nga nkwebaza nnyo olw'okunkyaza. Yes. CelebrateUganda.com. Okay. Kati nga ekibuuzo kyange ekisooka tubuulire ddala Uganda kakati ekaaba waliwo ekigenda mu maaso nga Uganda yeetaaga okulaakulanyizibwa n'abantu baayo abajagala. Kati gwe wotunuulira kuffe abantu abali mu nsi za diaspora ensi nga Sweden, ensi nga America, ensi nga England, enkulaakulana ya Uganda golaba tu naffe tujeegasseemu tukwatidde wamu okulaakulanya Uganda yaffe okiraba otya? Ennyo n'amaanyi mpozi ekibuuzo ekyo ate naye wabeerawo ne societal growth. Kati societal growth eno mubaddemu ebintu bingi ebyenjawulo ebimu bitusobola okulaba nga ebikulaakulanya oba tukopolodde empisa ez'enjawulo. Waliwo ebintu ebirungi bye tukopolodde ne tusobola obitwalira bannaffe bali ne babijjamu ebikulu. Twalanga ennyambala, entegeka y'amaduuka, entegeka ya bino, ebikozesebwa abantu kwegamba ab'Uganda bali ddala ku mulembe nti bw'aba alabye nti wano air conditioning naga nti kale kanjije China ku bei ensamusamu naye yeetaagisa okubeerawo wano kubanga eyo ejja kunyamba okuwa service ku bakasitoma bange. Nate wabeerawo n'ebintu ebirala bye tuimportinze ennyambala eyo ekiseegu neeyisa enjogera ey'ekiseegu bannange eri awo nti nno abaana tebakyayambala ngeri ze baaliyambadde. Kale waliwo okwambala mini naye ate kati kuyitawo kubanga oli ajula kwambala bwambazi kawole ka munda n'asibako n'akaayi ku mabeere n'atambula. Yes. Kati lindako mwami Ibra. Kakati mbadde era njagala kubuuza kati mu nkulaakulana ya Uganda oyogamba nti abantu abali e Bulaaya mu diaspora tuyimportinze nnyo ebintu ebya lifestyle n'ebyenfuna n'ebikozesebwa okuva mu gundi naye nga wootunula mu kwezimba n'okukuuma ekitiibwa kya Uganda olaba nga ekyo kikyabulamu. Ekyo kyalibadde kikyabulamu naye ate sisobola kiblaminga ku ffeffekka ababeera mu diaspora kubanga bagamba nti nno ate yaali e Uganda yalibadde nga ali close nnyo ku buwangwa bwe oba ekitiibwa ky'eggwanga lye okusinga kubanga ffe ate wano tulinamu interactions nyingi nnyo. Tulina okugoberera ng'omuzungu netulivinga ng'omuzungu bw'alibinga kubanga tuli mu nsi ye era etambulira ku mulamwa nga gwa muzungu. So tulina okujjukira nti nate naffe tulina okukola ebintu okweyisa mu ngeri eyo yemu nga ye bwe yasetinga society ye. Ate wamu netutagenda wala ate nnyo mu bintu ate netwekomako netuga nti tuli Bafirika. Tulina ekkomo ate tulina okwesigazaamu kali akalala ak'obuntu naye ate ekyo tekitaliza bamu kugenda ne bayitawo ate ne baagala empisa eyo gye bakopolodde ate bagitwale ne Uganda. Twalanga ebintu bingi nnyo bizze mu Uganda ebinyewunyisiza recently emyaka gino 10 egisembyeyo sijja bigenda mu depth naye nga ebimu bimanyi bintu bistandiza up naye n'obuuza nti bivaawa
kakati mbadde sagala nnyo kumala biseera nga tulina nnyo ebintu bye twogeddeko bibadde bintu birungi nnyo nga Ibra Delex tugabanye ebirowoozo wano ne twogera ku bakyala abaffe nga ffe abantu abaddugavu era nga twetunuulidde lwakuba radio gye tuliko radio ya Uganda ate ekulakulanya ffe bannayuganda abali mu Uganda n'abali mu diaspora. Ne tutunula nti ne tulaba nti abakyala baffe olumu bagenda ne baziizibwa okutambulira mu mulamwa gwe balina okutambuliramu ne bajja ne bakola ne bakozesa eddembe lye basanze mu Bulaaya eriweebwa omukazi ate ne bamuwanya amaanyi okulaba nti obufumbo buno tebukola ki tebuyimirira. Nze ng'omusajja omusumba nze ng'omusajja wa Katonda ngenze nendabanga ebintu bya Katonda mu nsi za Bulaaya zino Bulaaya ekulakulanye nnyo mu bintu byokwe infrastructuring structure yabwe mu areas of technology naye wekanga nga mbina ebintu byo ebitambuza amaka ebitambuza obulamu which we call moral values empisa ez'obuntu ngezo balaakinga ng'era wowekanga nti abantu banoba nnyo oli n'anoba nawasa ekisolo oli n'anoba nawasa musajja munne musajja nawasa omusajja oli n'anoba nawasa mukazi munne kati ogenda okutunuulira nti obufumbo obulimu omusajja n'omukyala bulwanyisibwa nnyo mu kulwanyisibwa okwo era tugenda byogerako ne weekanga nti olumu bagenda ne bawa amaanyi eri omukyala asobole okwetongola mu bwetongozi buno obw'empaka kyewaggula kati mu kintu ekyo ne bamanya bo bamanyi basimbye omusingi kulwanisa si kulwanisa bufumbo bwokka naye kulwanisa mpisa Mukama ziyassaawo ez'obuntu nga Katonda kati ne mu maka ne zibeera nga tezisobola kuyimirira kati bo ne balabanga ekyo kibasobozesa nabo okubeera nti bayongerayo obuyinza bwabwe ne beerondera bapulezidenti baabwe abanaafuga mu ngeri zaabwe lwakuba amaka agandireese enkyukakyuka mu community mu society mu bifo byaffe nago gaakola kigatabaka nadda buli omu anoonya ssente buli omu yagala ngatana omusajja n'omukazi beekuba kungufu kati n'ogenda okulaba ebintu ebyo kati katubyogereko era kampe mwami Ibra Delex okuteesaawo tuteeseemu mu kintu kino okirabye otya oba ndabe yange webale nnyo ekibuuzo kyekyo mu ndabe yange era nja kuddayo wali we twavudde wali emabegako kye nagambye ekya ebihindering enkulaakulana yaffe buntuntu obwo bwe buti obutonotono ojja kutunuulira n'abazungu bennyini nti abazungu bo bateekawo system gyebatambulirako naye ate ebintu bingi ebirala bye balaakinga mu daily life kyavola abantu no bayinza okujja Africa ne batwewuunya nnyo mu bintu byetukola tulina cultures ezaali badde enneesimbu nga ate zigonza obulamu bwaffe kubanga kati bwetudda mu byemabega nti omukyala yalina okufukamiranga bba omukyala yalina okubeeranga awaka nga omwami yaleeta ssente omukyala yalina okuteekangamu omwami ekitiibwa ebyo byonna bigenze bivaawo lwaki lwa mbeera nga nazo zikyuka naye ate abaffe bwe bakyuka abakyala abaffe oba abaana abaffe oba bamaama abaffe bwe bakyuka embeera bwe bakyusiza embeera bwe bakyusiza tewabaddewo alternative ndala yagoberera kati kiri so ancient okuleka omukyala awaka nti no gojja kusigalanga waka nze ngende nga nkole nonyesene nedda ennaku zino ebintu byalinnya mwetaga income zombi mwetaga ki so lifestyle eyo neekyuka okuva ku kiri so mu buwangwa bwaffe oba mu tribes zaffe zetukuliddemu tumanyi nti n'omwami is the head of the family era nawonna wojja okgenda nti n'omwami yabeera head of the family era gwe omukyala olina kusupportinga mwami oyo olabe nti naakola ki naye ate bwe tutuuka wano e Bulaaya ne wabeerawo ekintu kye bayita omwenkanonkano kati omwenkanonkano guno guli translated bubi ali abakyala abaffe babanga abalabye ku ndabi kuki kubanga eddembe lyo libwa alimusuulamuko omulundi gumu bwalinaga mwenkanankana n'omusajja ye tamanyi bwakitwala aliyisaawo oluusi n'ayagala ate asinge ate oluusi n'alaga amaanyi ge exercising amaanyi ge ago g'atabadde nago kugamba that's misuse of power naye ng'ate nkisupportinga nnyo nti nno ne bwe kitaali badde nti tuli eno Bulaaya mu diaspora okupracticinga okwenkanonkano kintu kirungi nnyo okulaga nti nno munno gwe walonda
oba gwobeera naye mukwatira wamu era muteesa mwogera ebintu nekutabeera officially mwenkanonkano naye nga omwenkanonkano gwate gulina mulaavu tugambe nti guli mulaavu noga nti munange ono yansula okumpi n'eppiro kamubuuzeeko ku kintu kino nga sinnakola ki sinti noba osaba yakuwe obuyinza okikole nedda naye bw'oba omutemezzaako kubanga jjukira nti mu endi ya kyonna yono omuntu ate gw'ojja okuddira era ajja kimanya mu ngeri emu oba endala katugambe nti obuvumbu bwammwe bwesimbu ngera wayasa omuntu gwe wayagala nze mba siraba lwaki kiba kikulobeera okubeera nti no nga gwe omusajja omubuulirako omugambako nti kino kitambula bwe kiti kino tukola naawe omukyala wennyini nozzaayo ogamba omwenkanonkano ogwo ne gubeerawo naye natusigeza na buli obuntu bwaffe kubanga omusajja wo ojjamuwa ekitiibwa okubeera nti nomuli different temusobola okubeera musajja na musajja mu nnyumba waliwo ebintu nga gwe omukyala bijja okukolera omusajja tubirabye ne mu animal kingdom abatali bagundi nti ekyo kizze kigoberera kirinamu evolution zaffe ng'abantu so bwogeza kukirwanisa awo era oba ofuuse ekintu kirala nnyo so mwemuva ebintu ebyo ebya obutakwatagana mu maka divorce rates nyingi nyeeno era kyokola kati omuzungu okuyomba kungi nnyo lyamusudde atandise omugiraagira amwogerako buli walaga amuvumiridde oluusi polisi ye eriyingidde namu omusajja bamusibye so nga yajja wano kunoonya bulamu bulungi yajja kubeerako n'afunawo munne gwasanzeewo naye ebintu ne bitakola bulungi nnyo olwa sisitimu zino ntino tezaatuwa alternative ffe mu culture zaffe ffe netusigala nga oyagala okubeerako oyagala okulivinga ebintu bibiri omulundi gumu ekitasoboka otwala kasaavu kanyama bw'oba oyagala okulivinga culture ya Uganda mu makaago bw'oyingira ewaka culture yo eswitchinge ebeera nti kati ndi mukyala Munnayuganda nyingidde amaka gange bw'ofuluma n'ojja n'obeera nti okay kati nfulumye ndi mu Sweden kanneeyisengera abantu bonna bwe babeera naye bwe nnyingira bwe nti culture yange ng'ekyuka ng'abantu bangi babikola Abawarabu Abayindi Abasomali so kyekiteeso kyange nze bwe nkiraba bwetyo yes bannanga bampuliriza mwenna era tubadde ne Ibra Delex nga tetumazeeyo tutoddeko butoozi tusunyeeko busunyi era kyemufunyeeko naye nga bijja kuggwayo tukyamuyina mu bungi wano tukolaganira wamu era nga tukwataganira wamu wano mu Celebrate Uganda katonyezeko mu radio yammwe radio y'abantu radio y'abo abateesa abagala okuyiga okuteesa abayagala okuyiga okuwuliriza okumanya n'okutangazibwa ki kye banaakola mu future obudde obujja mu maaso awo butuleetera ki nkuba musana muzira ki ekijja era nga tulina okweteekateeka ku budde buno okweteekateeka mu budde obujja. It's celebration time with Celebrate Uganda.